bakadde baffe abakulembeze b'ekifo kino ekyewandegeya n'abakulembeze b'obusiraamu okuva mu biti ebyenjawulo, njagala kutwala omukisa guno okusooka kwa byonna okubaaniriza ku mukolo guno ogw'okusiibula abagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala abagenda okukola hijja ey'omwaka 2025. Saba mukadde waffe tulina essanyu buli lwe tukulabako ng'olabiseeko eri abasiraamu bano nga bagenda okukwata olugendo olw'ebyafaayo nga bagenda okukyalira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nga Pyara bwe yayogedde nti omukolo guno gwa byafaayo, twali tugenda tufuna olunafu naffe emabegaawo nga COVID yakaggwa. Naye ssebo mukadde waffe embuga tukwebaza bwe watuyita n'obaako ensonga ze watunnyonnyola n'otulambika bulungi nnyo, era n'otutegeeza nti ne bwe mulibeera nga mulina lwendo lw'amazzi lwokka nga mulina amazzi ga kunywa, temuvanga mu kukola omukolo ogw'okusiibula abalamazi abagenda e Makka, kubanga sunna gye mwagala okuggyawo si mwe mwagikola ki, si mwe mwagitandika. Sebo Mukama waffe twawulira era tusala amagezi buli kisoboka kyonna okulaba nti omukolo guno gubaawo, ate ne twebaza n'ebirowoozo byo n'okulungamyako okulungi ku nsonga eyo. Sebo mukadde waffe era twagala okwebaza omulundi gwe twakukyalirako omwaka oguwedde nga patroni waffe, n'obaako ebigambo bingi nnyo bye watulungamya mu ntambuza y'omulimu guno gwa hijja. Sebo mukadde waffe tubikutte kannabwala, era nga ku ntikko ya byonna tugezaako okulaba nti tugattira abasiraamu mu mulimu guno ogw'okubeera nti abantu bagenda e Makka. Mukadde waffe embuga njagala kutwala omukisa guno okutuusaako amawulire nti olunaku lwaleero nga tusiibula abalamazi tufiiriddwa omu ku bahaaji abadde agenda e Makka omwaka guno. Tubadde tuli ku byuma byaffe eyo, omusiraamu najja n'agamba nti salaamu aleikum wa salaamu, ono mujjeemu afudde. Mawulire gatukanze nnyo, ne tusaalirwa nnyo omugenyi wa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ne tukakasa nti okuba nti enniya ye badde etuuse ku levo eyo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja mu empeera y'omuntu akoze hijja, era tusaasira nnyo n'abantu be ne kampuni ya Makka Madiina mwabadde yeewandisiza okugenda e Makka. Mukadde waffe omwaka guno twasaba visa 1,700, naye olw'okubeera nti gavumenti ya Saudi Arabia yakyusiza mu nkola waliwo gye bayita Barnaamiji Zamani, enteekateeka ey'obudde nga bwe mugenda kino obudde tulina kusukka bwe kiti, kino obudde tulina kusukka bwe kiti, tetusobola kutwala abalamazi mwaka guno bawula 1,700 nga bwe twabasaba, kubanga obudde bwe twali tulina okukomako okwewandiisa mu hijja bwasanga tumaze okuwandiikako abalamazi 5,000 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri, era abo ne babayingiza ku sisitimu ne visa ne bazifuna. Tubadde mu kulwana okuva mu gwokubiri okutuusa ku lunaku lwokubiri olwa wiiki eno gye tulimu, gavumenti ya Saudi Arabia bwe yakkiriza n'etuggulirawo akadirisa katini bwe kati ne kati kale mwongeremu 700, ne tuva ku 5 ne tugenda ku 2,000. Era njagala kuwa amawulire nti abalamazi 2,000 visa zaabwe ziri rede okubeera nga bagendawa, bagenda e Makka. Naye ate ekyomukisa omubiti bagenza otuwa 7 nga twalukaabira ne tulusaba nga twakamala okusiba omwezi gwa Ramadaani, bagenza okutuggulirawo nga ate kuliko ebibiri ebyeyongeddeko, kati bwe tutannamanya nga tetugenda kuwunzikira nabyo, naye nga nabyo tukyalanja n'okulaba nti nabyo batukkiriza tusobole okubeera nga tubitwala e Makka. Enteekateeka ebadde enzibu nnyo ey'okufuna visa ezo ez'ennyongereza, era ssebo mukadde waffe we njagala okutwalira omukisa guno okutegeeza Bannayuganda bonna
abagenda okukola hijja omwaka 2026 Allah ng'atuwadde obulamu tukoba okuwandiika abalamazi ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January 2026. Pressure gye tubaddeko omulundi guno bwe tumalidde Ramadan, abasiraamu baamala olunaku lumu nali e Makka ku ssaawa 8 nga nina ofiisi gyenvaamu n'enteeka obubaka ku mukutu ogwa hijja ku 8 ogw'ekiro. Naye bwe nakebera ku mukutu ng'abantu 46 bamusomye ku ssaawa 8 ogw'ekiro, ninga ati subhanallah, kino abantu kye baliko, abantu tebeebase olw'okerwa kw'abalamazi okukola ki nga tulowooza ku bintu ebyenjawulo. Ebintu twazisasulako osazaamu booking sente bazisala, ennyumba twasasulako osazaamu booking sente bazisala, n'ebirala nga tulowooza ku balamazi, ne tulowooza ku ssente, ne tulowooza ne ku budde. N'olw'ensonga eyo bannayuganda twagala kutwala omukisa ngo tubategeeze abawandiika ofiisi eziwandiika abalamazi n'abagenda okusponsalinga abalamazi ennaku z'omwezi 30 oba tulinawo 3 oba 4 bye tujja okutwala. Tukyayagala Allah subhanahu wa ta'ala okutuwayo ku buwangaazi, naye pressure ziriza okukutulira mu ki okukutulira mu kkubo. Sebo mukadde waffe twagala okwebaza gavumenti mu ngeri y'enjawulo olw'okulowooza ku baimaamu ne bawa hijja ezo 10. Ekyamazima naffe tulina omugabo nno mu gavumenti eyo kyenjagala okubajjukiza, era baimaamu be babawadde ku muki ku mugabo gwabwe. Kuba bannaffe tuwulire Namugobo babawadde miliyoni 3, babawadde abeebaga, babawadde abeegundi, naye ogenda okuwuzika nga ffe ebiseera ebisinga obungi tutera kukoma ku bintu ebitonotono. Naye Ssebo bw'abeera nga pulezidenti yasazeewo ku mulundi guno n'aba baimaamu 10 ogenda e Makka, tumwebaza nnyo era ne tumugamba nti inshallah ta'ala tumusaba pulezidenti agifuule sunna nti buli mwaka ajja kusponsalingangayo baimaamu 10 bagende bakole ki bakole hijja. Ssebo tusaba obubaka oyo bakututuusizeeyo. Mukadde waffe Mbuga, abantu baffe okutandika n'olunaku lw'Essande ekibinja ekisooka kigenda kusimbula ogenda e Makka ennaku z'omwezi 18, era ennaku ezo zonna ezawakati bajja kuba batambula okutuusa ddanga ennaku z'omwezi 28. Netulowooza okubeera nti abalamazi abasembayo bwe bajja okuva wano abagenda mu nnyonyi eza Chata okuli Uganda Airlines ne Ethiopian Airlines. Ssebo mukadde waffe njagala kutwala omukisa guno okulipootingira nti ekitongole kino ng'oggyeko hijja olw'okuba yo ya ssente nnyingi, abantu batawaanya nnyo. Naye Ssebo tulina lipooti omwaka guno 12 okuva ku hijja ewedde okutuuka ku hijja eno. Ssebo tulina lipooti nga bannayuganda abawulira ddala 15,000 bagenze ne bakolawo okuva ku hijja ewedde okutuuka ku hijja eno. Ssebo amawulire ago malungi nnyo eri ekitongole kino, era nga tulina essuubi nti bwe banaaba bategedde obudde ne hijja bajja kukola ki bajja kweyongera. Ssebo tulina enteekateeka mukadde waffe patroni waffe okukola regional sensitization, kubanga abantu abagenda e Makka ebitundu 9 ku 10 bava mu Central Region. Tuteekateeka insha Allahu ta'ala nga Khalifa bw'abadde ayagala okugula branch emikyana, tumuwadde olukusa agenda agule branch eggulu kubanga teriyo ofiisi ya hijja n'emu. Tunagenda okujja okukola sensitization insha Allahu ta'ala nga bawulire bagakoze eki bagafunye. Ssebo mukadde waffe yamaliza ebigambo byange, njagala okwebaza Abdallah Abduweli mu lukuŋŋaana luno mu ngeri y'enjawulo. Ensonga lwaki neebaza Abdallah Abduweli, twali e Makka nga batumbye abalamazi ne batugamba alina okuyisa oda y'obubawa abalamazi ali ogu minisita wa hijja. Ne tumunoonya ne tulina entugende Riyadh n'atubula, ne tulina entugende ewalala paka ne twamugwako ku minisitule. Abdallah nga tuli aba ne Abduweli. Abdallah n'aŋŋamba nti omanyi ebya protocol n'ebya layini tubiveeko, tumukuume mu lukuubo wano kulifuti olufuluma bw'ati olwo tutaddeyo ebbaluwa ewezezza ewiiki tetugangana muki mu ofiisi ye. Ne tumukuuma era olwafuluma bw'ati tutandikirawo Uganda ne twogera Uganda zaffe awo naga nti naga kale babongere obusanvu obwo.
neve Makka Abdallah ne mulekayo ne mugamba tova wano okutuusa abantu bano batuuse kuki ku system buli lunaku abadde akeera ku disito ya hijja okulaba nti ensonga eno ekola ki egguka n'olwensonga eyo jagadde okwebaliza bw'okuŋŋaana luno olw'omulimu gwakoze olw'abannayuganda bonna okulaba nti visa zino zivaayo era yabadde avayo nemuga nti atovaayo kubulako bimeka 2 naye omusajja otuule wali we twamusanga omugaye nti n'ebibiri tebinakola ki tebinafuna inshallah tulina essuubi nayo lijja kukola ki bijja kujja se okadde waffe jakamaliriza ebigambo byange nga nsabukirize